tewali atulumbye. Tukyali seefu. Tuli seefu kubanga Kristo yasuubiza nti n'amaanyi g'emiryango gy'emagombe galijja kusobola kanisa. Naye on the other hand tetuli seefu kubanga olutalo nze lwemanyi olukyasinga obubi baluyita civil war. Olw'omunda. Olutalo lw'omunda lubi nnyo. Kaakati tewali atulumbye, twerumba ffekka. Omulabe waffe ali munda nga Bayibuli bwegamba nti bayingizibwa mu kyama okuketta eddembe lyaffe ne babeera mu ffe naye nga bakyama. Kaakati nti bw'otunula tewali atulumbye, gavumenti tetulumbangako. Gavumenti yatuwa protection. Tewali avudde bweru. Ebbaluwa ze tuze tusoma ziraga nti eddiini nazo zaabivaako dda tezirina lutalo luna na balokole. Eddiini zakkiriza nti tukoexistinge. In the beginning eddiini zaali zaagala tuveewo mu ntandikwa. Kubanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ng'amaze olutalo luno bannaddiini abaamuyambako mu kuwangula abafuzi ababi baamusabayo ekintu eki aggalewo ekiwempe. Ekiwempe tekyali kirala, yali Pentecostal Church. Wabula ye mu magezi Katonda ge yamuwa okulembera eggwanga n'ayagala azuula ensonga kyeggazaawo ekiwempe. Kikosa kitya eggwanga? N'amaliriza nga tazudde kiwempe ge kikosa ggwanga, n'azuula obulungi bw'ekiwempe naye n'azuula ne weakness y'ekiwempe. Muzeeyi Museveni bw'azuula weakness y'ekintu akola kye bayita okupreachinga against it. Buli kanisa y'abalokole yamukyaza n'agigamba ng'abawa obujulizi obwo baŋŋamba okubaggalawo mu 86. Naye nenoonyereza obuzibu bwammwe nga tewali. Wabula weakness yammwe yeero. Musaba nnyo naye timwagala okukola kwammwe kutono. Naye Bayibuli si bw'egamba. Bayibuli egamba ataakolenga n'okulya taalyenga. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yennyini n'atambuza enjiri ya Pawulo eyamunaalyanga ku ntuyo zammwe eya social economic transformation. So kati kyemmanyi waali musanyufu bwe yatandikira okwogera ebigambo ebyo. Abalokole tebalina media, abalokole tebalina masomero.